Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagenda maaso n'okubanga ate ogoberera ku nsonga eza TikTok okubanga yabadde egaddwa mu ggwanga lya United States of America nga n'abamu abali ku mawanga ag'enjawulo wabula nga bakozesa gadgets oba essimu eziri developed by companies eziva mu ggwanga erya United States of America. Ekintu kino abasinga obungi tebakitegedde. TikTok yabadde emaze okubanga eggalibwa mu ggwanga erya America era amawulire ago twagakuwa tuzze tugakuwa ate era twagakuwadde. Ebibuuzo bibadde bingi nnyo, abantu babadde beebuuza kiki ekigenda okubanga kiddako. Sigenda kuddayo mu nsonga eri lwaki naawe ali e Uganda obadde ogenda kukosebwa, abasinga obungi be mwabitegedde, wabula abasinga obungi babadde beewuuza kyabadde kitya ate TikTok okukomawo amangu eddala nga yakamala okubeera nga eggaddwa. Abadde mu buyinza bw'eggwanga erya United States of America amanyiddwa nga Joe Biden yali oba kooti yali yatuula nekkaanya nti TikTok eberenga ejjibwako. Abalina ensonga ze bawa, ezimu ku nsonga nga ntuufu, ezimu ku nsonga nga si ntuufu. Ojja kuwuliriza mpola, tujja kuba tutuuka ate ku nsonga esinga obukulu. Wabula Donald Trump mu bimu ku bye yasuubiza nga amaze okukwata obuyinza yategeeza nti TikTok nja kugizzaako, wabula tagenda kugizzaako lubeerera nti egenda kubeerako nti olwo kati kiwedde. Donald Trump oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro n'okusayininga agamu ku mateeka oba ezimu ku bills ne gafuukira ddala amateeka mu butongole mu gavumenti ye nga Donald Trump nga president w'eggwanga erya United States of America. Njagala okutegeeza gwampuliriza, TikTok baagiwadde oba kampani eya ByteDance omukutu gwayo gwa TikTok baabawadde ennaku 9. Trump yayongezaayo bwongeza baani ya TikTok nti TikTok mu ggwanga erya United States of America yabadde yaggiddwako mu bwangu oluvannyuma lw'olukiiko olumanyiddwa nga Congress okubeera nga lwadde lukisaze. Donald Trump yamaze okubanga alayira n'abaako amabago ge yasayininze nga bwe nkugambye nga n'ekyo nakyo mwe kyabadde, era wabadde wabulayo essaawa mbale Donald Trump abeere nga alayira ensonga ya TikTok n'eba nga egonjoolwa, era TikTok n'edda ku mpewo ne batandika okuba nga baddamu okugikozesa. Wabula kino kirimu amateeka ate era kirimu ebigendererwa eby'amawanga gombiriri. Mu ggwanga erya China platforms zonna eziri owned by Abamerica okuli ya Facebook, okuli ya YouTube n'emikutu emirala nga ne WhatsApp kweri. Mu ggwanga erya China gino emikutu tegikolayo, baagiwera nga China egamba nti emikutu gino gikozesebwa egavumenti y'eggwanga erya America okuketta ebyama mu ggwanga erya China n'okumanya bannansi mu ggwanga eryo bwe batambuza emirimu gyabwe n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati n'eggwanga erya America nalyo liyina ensonga yeemu, wabula emabegakaawo babadde baaleka TikTok etambule emale okufuna audience ennene, bamale okuba nga bafunye kye bafunye ekisinga okuba nga kinene. Gavumenti y'eggwanga erya America ne bakkaanya. Jjukira America system yeekola, so si mukulembeze amaanyi gabaawo naye gaba matono. Kati njagala okutegeeza mu ggwanga erya America newankubadde nga Donald Trump nga yakamala okulayira TikTok yazzeeko, njagala okwongera okugenda maaso n'okutegeeza nti baabawadde ennaku 9. Ennaku 9 ezo nga mu bintu oba mu bukwakkulizo bwe baawadde omukulu akulira kampani eno emanyiddwa nga ByteDance, eno nga yeekwasaganya omukutu gwa TikTok ne app eri gye bayita CapCut, baabawadde ennaku 9 nga mwezi ennaku 9 bayina okukkiriza ebintu bino wammanga. Either TikTok bagitunde nga bagiguza omu ku bagagga nga munnansi w'eggwanga erya America, oba TikTok baweeyo shares nga omu ku bagagga mu ggwanga lya America oba gavumenti ya America ng'eyina shares ku mukutu guno ogwa TikTok. Bino nno byonna bigenda maaso era zeze ennaku 9 omukulu akulira ByteDance z'alina okubeera nga kkiriza, oba ayagala oba agaana. Ekyokusalawo kiri eriye mwezi ennaku 9 alina okusalirawo mu nnaku 9 ezo. Kati ezinnaku 9 singa ziggwako ng'omukulu ono tasazeewo ng'agaanye ebyokubeera ng'agabana shares mu kampani eyo, oba ng'agaanye okubeera nga kampani agiguza Abamerica, ezo ennaku 9 bwe ziggwayo TikTok egenda kuba ejjibwako permanently. TikTok bwe ejjibwa ku mukutu nga bwe twakugambye bwegobebwa mu ggwanga erya United States of America. Gwali e Uganda TikTok yo bona agenda ku Google Play oba Play Store okubeera nga oginstallinga, ogidownloadinga oba ogiupdatinga, ojja kuba tokyasobola kubanga eyo app oba ogwo omukutu okudownloadingibwa apps ez'enjawulo guddukanyizibwa bannansi mu ggwanga erya America. Ng'era bwe nkugambye nti mu ggwanga lya China Facebook tekolayo, WhatsApp tekolayo, YouTube n'emikutu emirala egiva
mu bannansi b'eggwanga erya United States of America tegikolayo. Kakati ne America kyekyo kyennyini kyeyagala okukola in retaliation eri eggwanga erya China, era nga nabo bataddewo ensonga esinga obunene nti eggwanga lya China likozesa TikTok okubeera nga baketta eggwanga erya United States of America. Kakati gwampuliriza ekyo kyekimu ku bibuuzo ebibadde birumya omutwe bannaddala bannayuganda abasuubira okubeera nga babeera ku TikTok ebbanga lyonna. Kakati kyo olina okuba nga okitegeera nti TikTok tebaagikomezaawo permanently, wabula waliwo obukwakkulizo obulina okubeera nga bugobererwa, era nga bugobererwa eggwanga erya gavumenti y'eggwanga erya China wamu ne omukulu akulembera kampani emanyiddwa nga ByteDance, ngeno yeyina emikutu egyo omuli n'omukutu ogwa TikTok. Donald Trump oluvannyuma lw'okulayira waliwo ensonga nnyingi nnyo. Bino nno mulimu n'ebikwata ku gavumenti y'eggwanga erya Uganda, era ngenda kujja nabyo ngenda kubanga mbikuwa. Wawula wuliriza. The order was among a slew of directives Trump signed on Monday evening. Speaking to reporters in the Oval Office, he said, "I tell you what, every rich person has called me about TikTok." Donald Trump yabategeezezza ky'ekyamazima buli muntu omugagga yankubidde ku nsonga za TikTok, bangi tebaagala TikTok eveewo, era kyova olaba Donald Trump yabadde alina okubeera nga akwasaganya ensonga eyo, era nga bwe yali yakisuubiza TikTok egenda kubanga ate esigalawo. Kakati bwe bukwakkulizo bwe mjagadde okubanga nkutegeeza nti either kampani eya ByteDance eyina okuddira TikTok eno nebeera nga shares ezimu za America ne baba nga basobola ogimonitalinga we basobolera, oba okukwata kampani eno ne bagiguza government, ne bagiguza either omu ku bagagga okuva mu America oba gavumenti y'eggwanga erya United States of America, era nga mubamu ku bantu abavuddeyo ne balaga nti bandyagadde okutaasa kampani eno obutagiwera mu America. Kwekulu omukulu nannyini mukutu gwa X yaliyitibwa Twitter amanyiddwa nga Elon Musk, ono agamba mwetegefu okukwata akasente konna abakulu aba ByteDance company ze baagala abeere nga atwala omukutu guno ogwa TikTok agugatte ku mikutu already gyayinawo. Jjukira omukulu oyo amanyiddwa nga Elon Musk ye nannyini Twitter oba X, era ayina companies ez'enjawulo ezikwatagana n'ensonga ezo. Ye nannyini byombo oba ebizungiriza ebitwala abantu ku mwezi ne mu bwengula ebimanyiddwa nga SpaceX n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye ng'ensonga enkulu oyo ye mukulu ayagala okuba nga agula TikTok agyeddize oluvannyuma lw'okuba nti baabawadde obukwakkulizo. Ate jjukira Elon Musk y'omu ku bagagga mu America nga mikwano gya Donald Trump eyamaze okuba nga alayira, era olunaku olwajja oba nga obadde ogoberera oteeka okuba nga n'ekyo nakyo wakirabye ng'omukulu alayira wamu, era ne Elon Musk yazze n'aba nga yawadde speech mu kulayira kwa Donald J. Trump. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.